Inside Out. On the Inside Out. Ne Joseph Tamale Mirundi ate tukwaniriza mu yolwalero. Mirundi waliwo mvuga muta alien skin. Atandise political party bagita FUP. Ngayagala kulwanyisa Bobi Wine zino. This is a strategy to get money from Museveni. Ababana sibasiru. Ndi Museveni ye amukoleta musasula. Baba mubbi. Era ffe tetwategeera nti abbibwa bubbi. Mwandi mubbye. Ankomye walabe. Namutegeera nange. Bwakussaawo kati? Yes. Nti genda onkubira obutabo bwe buti obudistribute but budistribute tobugula. Okubayo bonna. Nali badde mugagganyi. Yebyo byamanyi. Museveni tamani. Musajja omugezi ennyo bwali lwaki bamukolera munnyo ne bamu. Anti kyenkubuulira. Naye abo kakati ababa kati babbira mu bayimbi naye gwe weebuuza ababaana bato bakusasira bali luddawo. I went with kusaasira eshema kusaasira featured only once nga z'okuyimba eshema. Yes, the westerners bali abawestana n'abanozana kandi wasomaki kandi washoma wasomaki they don't tebamanyinga kusasira serebu nti serebu. Yes, tebalina waabwe babadde n'akavubuka kaabwe nga bakagala nnyo kusasa babuza tebalina batindatinde baani balabanga imperialism y'Abaganda kandi washomaki. Gwe olowooza nti abanyankole bayinza okukkiriza Bobi Wine obafuga? Honestly abanyankole bayinza okukkiriza Bobi Wine obafuga? Ng'ate bwe yagenda embala bajja ne bajjula. Ate abo nakugamba nti bava bu gavumenti. Bobi Wine yamala kufuna ssente kuvuma Muhoozi. Mukazi we yazikimanyo ne Walubongoye. I'm a honest man. Era bwe yagenda Lweru yavuma Muhoozi. Bonga kye baagala okuga influence the crowds nti Museveni agambe nti Muhoozi tasobola ani Bobi Wine. Kyobola bakugamba kale Mirundi ne bwana marketing omuntu weneta who tells you nti gwe ina bali abasobola n'abatasobola gwokoze ki okujjako obujozi. You overrate yourself. Oba you overrate yourself mbu osobola kino vayo gwe fe tusobola oyo tasobola kino kye kisobola politics kamubabuulire ani akozesa alien skin era mu government ng'agiteeka wa FUP nkubuulire eyawa to fight who oyo omwana nga bakakuba mayinja ne kadduka bajja kubba Museveni era bamubbye dda. I heard that all of the bayimbi babawadde empenkoli nodya gundi n'ogamba oyo simanyi King Mike n'omuwa emotoka ya miliyoni 600 agisobola. Mayinja teyadduka. Amayinja teyadduka teyagenda ku babysitting e London. Si babysitting. Babysitting. Mayinja alina omulimu gw'amaanyi bweru. Wa talina. Nga mu Europe Mayinja akolayo mulimu ki? Mu Europe Mayinja akolayo mulimu ki? Yasoma. Yali yakamala degree ye Makerere. Yasoma social work. Yasoma social work Makerere. Namusanga ye Makerere. Ngenda mu Europe. I had received a very big job. Mu Europe ndi musajja mugezi ate banfollowinga. Waliwo professor abeera nabo. Era abasinga okulaba programu yo Uganda na United Kingdom. Ate kankubuulire. Professor yabagamba nti look what this man. Ayina 7,000 people in Washington. And Washington you don't see an ordinary person there. Washington ebeeramu ba policy makers ludda. That is true. You have those followers there. Yes. Naye nga ngenda ku test. No, Mayinja yasoma social work. So he can do social work in there. Nursing na biki. Kubanga okufuna nani ebungereza. Uyina kutwala mwana muki. Era waliwo omusajja bamuyita Blanket. Blanket yateeka tough laws zonna mu Britain. That's terrorism. Is a blind man. Bamukubira ku kintu ekyo mukazi w'okuleeta
nani analera omwana nga tasiise mu legal process ya immigration. But Mirundi, let's get serious. Lwaki abayimbi nga Mayinja bandidduse mu Uganda okugenda ebweru ne batakola? What is happening? Tebategeera. Omanye hate rate y'Abaganda? Omanye hate rate? Omanye Omuganda bw'ayincitinga abantu? One day Omuganda takuddusa mu lumbe abo ababyagala, takuddusa ku mbaga, takuddusa mu kuziika. Omanyi masinale y'Abaganda gwe mu kukanga? Kankweyo byokulabirako bisatu. One day waliwo Mulangira Mulondo gwe bagamba ye yabasola mu federal, which was wrong. If you go to a tournament, a soccer tournament, and you are coach Defection, what do? You leave the tournament, you hire another coach. Oba omukubazanya afuuka ki? Coach. Waliwo mani omukubazanya yafuuka ki? Kamweyesa agenze. Kakati Abaganda bali tebayinza gamba ti Mulondo adefectinze ebya federal bigudde tebyaliyo. Naye Mulondo nalaba Mulondo emirundi ebiri. Mulondo I helped Mulondo okufuna certificate of operation eyenkumba abo tebakyamanyi. Mulondo yegishiba gujimuwakingirako mu State House Nkumba University. Yes. Mulondo yagenda n'ategeera nti Museveni agenda Mityana neyesimba ku luguudo alabe emmotoka za Museveni nga ziyitawo. A former minister Museveni yayitawo buyisi. Mulondo n'agenda okuziika n'asanga nga okuziika kuli mu process. Bino ebisajja byogera ku bafu nekigamba bannange mu nnaku yaffe ey'ekitalo nga tuziika mukwano gwaffe ono abadde ow'omugaso empaji enkulu mu Buganda n'Omulangira Mulondo watuukidde era ye teyeetaaga kwanjulwa kye yatukola ku federal mukyakijjule. Bakwata Mulondo abasirikale be mu mmotoka. Omugenzi Nsibambi n'awagira pulezidenti ku tteeka mu 89 etteeka ly'ettaka nga bayinsaitinga abantu. The victim of 1989 yali Patrick Kiggundu yali akiikirira ewaffe nga bamaze batiza olwayagala ebula emyaka nnunga egi 89 wali wabula emyaka emeka tulonde mu 2 gumu 89 twaddemu kulonda 98. Yes, kuba 89 they expanded ki NRC ekitegeeza Kiggundu oba mweyagira omwo oba woza national yali mu parliament y'omukaaga. Kakati Katikkiro wa Buganda Semwogere Mulwanyammuli agamba ekyemisana ekyegula kyekirya wa Damiano Lubega ye constituent ne Damiano Lubega ayinga ne Kiggundu. Laba Kiggundu yavumanga aba federal olwafuuse ki afuuse ddala advocate nga Betikame bwayigira mu bano advocate nti Betikame yamba tyo naye tesijja bikolako from one extreme end of politics to the other mufune sente no ebyo nabigana ejogo naligobera ddala era mu ddame lyange mulimu nti sifunye sente not because I have no chances amwe analoga nti fero nagana obujozi obu obunya ku bantu bakunyemu bakomyewo bakunyemu bakufuula ekidoli kyabwe. I'm a principled man obeeno tempadde who predicted muhozi nene eyinza okuyiika abajozi abantu ne badduka. Politics is unpredictable. Kakati so you wanted the Betikame to remain where she feels uncomfortable. Ngavuma era ng'omukozi eyajja n'ekiranga najja wa Yesu nanga benziza okusaba takyajogera Federal Alliance ne boobeeramu bakusekerera mwangala kimiteri nimba ngenda mu Nuupu balaba kiwobwongole abanuupu balaba nkubuulidde anti nga baseka. I want to tell you this is what they do in countries when you want to overthrow the government. Buli defecting ewa Museveni afuuka hero nibo muntu kujisona bakuloba nibo bakabushenga banne mubayola buli omu yeeteka omusalaba gwe mwabbanga mulimu ewa moyi oyo government gyoyagala anti yekubuulira ti obagenda. That's what you want. Let me tell you kakati ekyo mbadde nkikubuulira nti Mulondo bamugobawa kulumbe
Museveni n'ogenda ku Nsibambi ne Museveni gwe yakolera naye tamukoze eki tamuyambe yadduka buddusi kasita ofuuka liability ye ngadduka ng'ate Museveni yadduka buddusi ye muyeekera afende mayanja kasita akukwata omanyi mu buyeekera bagamba kasita wakwanga mu mayanja afende mayanja amuli kokakokola Museveni atambula n'abatambula muyeekera gwe mukolere oyonooneke kasita bakumaala ennagisi akwata abalala bawase bweyonoonese dda yamanyi nti yaleka emundu yagenda n'emundu 20 teyatandika lusalo omuntu yenna omuyeekera ayina okuba nga talispektinga eki ownership so obadde nga nti abaganda balina force kuba nekujjawo ng'oli waabwe oba nga toli waabwe ku mikolo gyabwe Nsibambi yagenda ku mukolo ey'Entebe omusajja nga bali nsiramu yatudde mulimu Nsibambi Nsibambi omusajja omuganda abanyarwanda bakuwadde kyokutunda ettaka lya Buganda Nsibambi nga tewali ayingira mu nsiisiraye mulimu Nsibambi mulimu ekiwunya ffe tubisobole ewange toziikayo mulumbe tojja ewange toyina ekyo kimayo bulukanzi obukulu ebyowange okimayo nze sibimanyi ebyo ati omukulu w'ekika bw'atawo mwabya muti olumbe anti nga yaleeta ki nali musitukirako ewaffe namubaza koze okwabiza olumbe yani koze si ekiggundu ngalabo Mirundi gweyita kiggundu yafudde lumbe ekiwagulako kumpe njagala embuzi ennamu n'embuzi enfumbe n'emmotoka endeeta n'abantu mu baana bo temuli yali mu baana bo olumbe lwakitawani yalwabyanga mugobyo weki nali mugobyewo omukulu wange yamuleeta byonna nabimusasulira yes because mukulu wakika gwe bukyokula kutuukawo tulina mwana ayina mmotoka gwoza okwabiza olumbe omulambulako mu ddwaliro oba omugulyako empeko ya siporo mukulu wakika gwamubuuzi bwe tobeera nagundi gwe bazukulu bo tobalambula okay gwe kati mugema bwakuwa obukulu bw'ekika kuki bwe bakuwa kati abaga nze bulayini omusimu enva era kati ewaffe tulina abakulu b'ebikaaba kyobala nti Museveni yabawenyeza if Museveni's promise is realized ne bafuna we bajja ssente ne kati abakulu b'ebika badibaza ebintu abatwala okwabya olumba abawa ssente era ne bwe baba abalwanira obusika balwanira abaleese they don't have money bwe munanyiiza anaabazaayo eyabaleese ne batamuwa busika n'ogusala ng'oguzza kuli anaabazaayo oba takuzzaayo olaba abanyankole bano abanyankole twatendekera okulonda muyite naye bakwatanga abanyankole ne babatwala ewaabwe abakola wano naye abasajja bagenda okutegeera nga bwe bamuwangula abalekayo ne bamuleka okyabalaba nga babasomba why do the Baganda fight their own why do they fight anti bo bano babitya nti butinsi bagundi abo babetikamya baani be babibeeramu be babifunamu nambozi ajja kufa nga ali mu palamenti agira bwati nogera bwati nze sibyagala muntu mugezi nnyo wakyo nze sibyagala she's very bright she's actually she has studied ndi waliwo njoga yasoma politics wano nambozi amanyi politics ndi waliwo njoga agenda okunnyamu era nkomewa nnyemu nga yasokola abantu nasokola abantu endaaza nakola sente mbuze tobyogera ku jangu tisawonize jangu ntuliki nkutte ejogo ndi kujjemu nze si compromising come to me quietly he must disown he must tubadde ku alien skin yes akoleraani nkugamba nti bano bali mu 7 bazimuliddeko nnyo banga nti waliwo neyatwala omukazi eyebise namuga nti onomuka Bobi Wine olunaana yalulya Museveni bamulyamuse bamukoledde fembwa Museveni mukolere ofuuka embwa lwaki ono omwana buli Bobi Wine kyakoze naye ng'akola ki anti nkubuulidde tayina oyo musiru naye sente ajja kuzirya that's a stupid boy do you know Bobi Wine the process he took ne bagamba genda osoma akatabo kange the rise and the making of Bobi Wine Bobi Wine mwana yali akola nabo ferongottayo bamafiya ba Uganda yali akola nabo yali abamanyi teyabagudde muggulu Bobi Wine poliisi n'emugula akyusa abavubuka obutanywa njaga wakubanga esada kati sikyayinza
See a police recruitment. Yes. Bobby Wine tested omusayi. Omusayi mulungi nnyo. Tebumanyi embwa tezimanyi intelligence ye basebwe. Bwe totegeera nti omusajja ono ekimukozesa bino kiki. Tokitegeera. Oyagala nti tebaategeera ngajja. Intelligence yawo nenoonya mundu. Enoonya mundu. Mundu zokka zemanyi. Temanyi political intelligence. Temanyi kuobservinga buntu. N'ayimba nti obululu tebutwawula bulungi nnyo ne bamusasula contract ezo. Akalulu tekatwawula. N'agamba nti tugambire ku Jennifer. Era n'amukkakanya. Yawunzika amusudde. Yawunzika amusudde. Yes. Bobby Wine. Olwawo yali akolera ani? Nkugambye bamubirudinga. Abamafiya. Bobby Wine n'agenda e Rubaga ne bamugatta empeta. Who? Archbishop yali ani? Kamiliyoni kwa papala bupapa zitakaina bukanywera kali ngono mutabani wange. Mutabani wange muto naye ate yasinza kamiliyoni amagezi. I quarrel with him every day. Naye tebe mukomparinga sinza kamiliyoni amagezi. Mu counseling every day toyomba tovuma bantu owe mwera tokola ki. Gogambe mutabani ntavuma bantu. Yes, I have dignity. You provoke me with fight. Nini muntu mulamu nnyo. I thought his character is like yours. No. He's tough, no. Mukambwe, avuma tayina gwatia. No. Yali ekisese. Anti banne bafaanagana. Bakasuku baani kati ngoyo gwalwana naye bonna bafaanagana. Nti bo bali ku material ge bavumaganya. Nina ebyapa by'ettaka ninaki. Oyina ebyapa by'ettaka oyinaki. Buli omu ayina buli muntu muwanga ayina kyanoonya mu nsi. Era tugamba nga muntu mbugundi talina kye yeekoledde. Oba ayenda ku bakazi muleka ayende ye kye yali ayagala mu buto. Ababbye ssente bwe babakwata nti babbye ssente mu bbanka. Omu bamukwatira mu loogi, omulala ne bamukwata nga aguze emmotoka, omulala ne bamukwata nga ayina ekibanja, omulala ne bamukwata nazo mu nsawo. Ekyo kyaba yeetaaga tugamba ye kyabadde yeegomba. Yes. Tugamba nga muntu ayina kye yeekoledde. Buli omu bw'akeera ku makya ayina ky'akeera. Waliwo ayagala amaka amalungi. Waliwo apangisa nga emmotoka ye ennungi nnyo. Kubanga yababbi omusajja omufere abeera mu Serena abeera muguzi amaanyi ye wali baanabba wakati abo abakyayina be babba simanyi gondi mukyayina bamukoninze babasangawa mahotera amanene amalungi gye bababbira. Mukula waliwo we yabeera ku piiki ye nga Mukula bw'abeera mu suuti ne benze ya kiragala nga ne suuti ya kiragala n'engatto ya kiragala gujja okubba abantu ali smart dressed. Waganti leta akakadde ka dola olaba nga kyayogerako kyekyo. Tugambe nti alien skin alwanyisa Bobby Wine oba ali inspired by this one. Ayinza okuba nga ali inspired by Bobby Wine. Ndayagala kumufaanana nti abayimbi bayina tebayina abayimbi mbakuba mu Buganda wano. Era okumanya intelligence yabwe tebala. I laugh at these people. Nobody could understand mu intelligence yabwe. Jibawa sente which is good, pampered. Tewali yamanya nti why is it that all musicians are going back to school bafune A-level. Banoonya muntu nakunyaga nakutukola safe houses. Muntu nakunyaga kye bamanyi. Abayimbi bangi bonna baddayo okusoma. Naye nga banoonya ki? Senior 6 yokka. Bukede yawandiika guli akoze ebibuuzo nga nako tekamanyi n'olutwe lwakaako kakulu byakate kamanyi. That's the same reason lwaki abayimbi bonna kati baddukira bweru. Bangi abagenze ebweru abayimbi ne basocialite bagenda ebweru. Community yaffe ennene. We have a large community batuula nayo. Omanya abazu Ssaabasajja Kabaka yalambudde essaza lye eri California nga Biden amumanyi ne kwambala amakanzu ne gabba baganda banne waako ago agafere gye gali yakatwala Bobby Wine nago ne gabasondya ssente gababba. Mirundi jangu otulambule ng'onambula ki nti ezije Canada onambule bakuyise emirundi mingi anti ankoleremu ssente. When I began to go to Canada I pick my man and go. Naye sikunsondya mu ssente ndaba n'ababodaboda mbagamba ti mmwe ababodaboda n'abatakisi siyinza balyako ssente kuba muli banaku mujja kwesondamu 1,000 oddeyo ewuwo nga toyina ssente. Omukazi akubuza amata g'abaana tubadde tusondera mirundi atwogerere
ngate bino bijibye bubbi. Nze bwe nabeerera omugagga nga sente nziyina ewange nga okufa kamunye zange 5 zipaakingawo teri asasula. I think you seem to underestimate the mobilization capacity of these artists. Tebalina. But they have taken over our politics. People don't value them. On top. Nkugambi bano be baba pankinga mu Buganda ebere ne ba leaders abanafu. It's not Baganda. Bano nyini bagala Abaganda abawumba tutu abafungulandika badominating Buganda. Era ne bo batunuliza. Wiki Muganda atasoma yine empapula engatte goba wagira. Danger Rich Mirundi is danger is a nuclear bomb. Nchimanyi consensus yao. Nobody can give me money. Their consensus is that I'm dangerous. Why am I intelligent? Kuti mumpa wa chief inspector of state house toilets. Mvumpe njuze bioloni. Anti chief inspector of state house toilets. Anti Rich Mirundi is a nuclear bomb. I know Goloza Simanyi. If I had, they did not know Tiamu Muganda, I was riding high. A strategy weary to get your Baganda Abasiru, but dominating Buganda. Abayimbi bebafunye mobilizing. Look at what Tuina Hildaman, Tuina Jofle Rutaya, Tuina Katiba Bobby Wine. I tell Rutaya Kali. Ne Hildaman Moon. Let them dominate. Over werimba weka. Can't Buganda ride on them? Because they are popular and they can mobilize. They are popular. Baba tutekako. They are imposing idiots on us. But Baganda will sit down with the intellectuals. Tubabulire. Tuwali waba tutekako. Wali watu tutekaka abana bana. Buganda ifeared that. We know the strategy. Don't think we don't know the strategy. Oyagala nti okuleeta abayimbi dominating politics wali waba bikola kunafuya Buganda ngani akikola etubamanyi. If think Amanda Kemei, I don't know the strategy. Nanga I'm a strategist. I'm a strategist. Vino kuleta bagazengete. But Baganda balwanyi Buganda mazemi yakarusamu. Buli omuntu n'ajereko buli jana formula ye buli jana formula ye bamukuba ne bamujjawo. Nawe okimanyi nga Buganda y'amaanyi kwa wajeregamu hapa mukusima byoloni kakulu byakosimanga byoloni kakulu byasomawo. When I tell you federalism tomumanyi era kati wakyali akyogera. But you in Muganda you cannot say federal teri eriwa kati nkuga nti omusigaza azaala nkuga nti omusigaza azaala nawe tukimanyi. Federalism is a concept. It's not a political policy. It's not a political wound. Ideology. A political system. Federalism, the country must be a very big country. Like in this Agamanga Gola, Russian Federation, Canada, America, Agamawanga, India, very large countries. This is why there is no African country that is federalistic. Nigeria tuchita kwazi. Nti abazimba Nigeria basesmeni ba Nigeria badi mayalazi ba America. A federal government is at the center. The federal government in Washington. The federal government at Ottawa. The federal government at Berlin. The federal government at Abuja. The federal government at Lagos. Lagos City, anti-capital center. The federal government at Arusha. How do you make a federal? Federal comes from independent states. Mirundi, never bateriyo. Should it be you a Muganda to send teriyo abaganda bano bagisaba? Lwaki gwe toleko ligwe basaba n'abagamba teriyo? Akyenkubuuza nze uliro no muwanga. Yes. Nti dokita Kibatayagala eki? Dokita omuganda agambe ki? Nti era kyobola abaganda bafiiriddwa. Ibyo compromise. Nti omuganda kabaka yinza omulagira nti amasomero g'omuganda gayite kuba gwe okulya UNEB. Professionalism is professionalism. I tell you, sagala bujozo obwo bonnyamu
nti sibeera kidoli gwe abaganda bafuna federal fee lwaki ateriiyo babagisaba nkugambye lwaki goga nti leka kugamba nti omulambo gwebaka omulambo gwebase I've told you I did kyenabagambye nti gavumenti eno ngisekerera noddira omusajja nga Professor Musemeza Professor Political Science n'omuteeka ewaabwe tekyamani wena ali mu yesoso okudefectinga ogenda mu MK ate bwayogera bawulira era yabagaye nti mu audience wano wetuli abasoma Political Science tuli aba nze noono pointing at me nze ne Musemeza tyabali wano onna bwe tuba tubabuulidde nti MK project ate gwani awakanya. But do you know that Buganda tekusonyiwanga olw'okunafuya their request for federal? Because wakinafuya nga tekiriiyo it was a rallying cry ne bakifuniramu noyesi wundu bombu tayimbwa mu mutwe kati mu ngeri y'emu abayimbi abasituse bakose mobilization ate nabo banafuya abaganda bawumba tutu abo waliwo abatukolera mu programu abaganda tobasobola abaganda bakutulya n'obajoga nalaba agamba do baganda wako siru Kampala all they want kubanga bizimbe byonna bibi ne bannasulu babyogera omuganda tadduka omuganda yiki akola era bino byola agitation ku ttaka eki nti gavumenti eno eruddewo nnyo omuganda kyakola kibeeki tatunda ttaka lye singa terigwangawo omuganda asiteekinga ttaka gavumenti bwevaawo nakupa ennyumba ye naddawo n'atunda enyumba the inside out jasoboka okuba enyumba yo Tamale I'm telling you ate they are pretenders. These Baganda, they have survived in many bad regimes. Why? They are pretenders. Okay, Mirundi, if the intellectuals like you are not getting into politics, why shouldn't the artists occupy that space? Nze sagala bya nkugambi ne bwe nayimirirawo abantya olw'obwongo ayagala omusajja n'ayogirira ddala ndikakuba akatambi era sente zange akwata nkwate mbeere mwavu gwe abaana basome naye byekolimira byobimanyi simba omutwe nenkusimbira omutwe byobimanyi nti ojja kumonyabonya kubanga nawazambu eri kigundi era baatya nnyo nti awagidde mukozi ye kubanga ejjokulira mwe mwali nteekako nga muhozi tannaba kujja naye kati kyekisudde Buganda nti gwe Omuganda towagidde Bobi Wine Muganda muno ate wagidde muhozi tasobola omusoga bw'aba ayine ng'otwala ttanu ogenda kwetikka bintu bye kubijja muki kubijja mu nnyumba oleeta ka 12,000. I know that Bobi Wine cannot. He's an agent of the anti-Muhozi forces in the government. He receives money from them. I know Bobi Wine. He's a molo. Nga nange mpagira molo. Owudde kyoyogera? Bobi Wine is a molo. Mirundi. I'm telling you. Bakozesa mukozisi. Nkubolidde nenkugamba. Abaana bajja kuvuma Mirundi ozatondategera abaana bano. Bajja kuvuma. Waliwo akavuka bakayitaani. Saava kabba abantu. Nakakubini kaga bajja kuttanga ki. Nzozo omulyoza guliwo. Ogenda kunvuma ki? Nakugamba nti beegaane nti mukalubongo yatakimanga ssente. Milioni 5. Nega mukabu Wine agenda takimanga ssente. Kiro. Nebaga beegaane nkuba obutaano. Alinyizo buku be. Toti abana ono kuvuma. Oli musajja mukulu oyo omukazi n'abaana. Bavuma ne bawemula n'okuwemula ne bakuma. Ngize siwemula mbwe bitayita mukamwa mbambisiza mu nnyuma. Biba bita mu nnyuma nja bisa mu nnyuma nange mbiba wemule. Nti samaraka ni bulaka amayiri minti agenda kuwemula. Bajja kuma ebyobuwemu. Nze sibimanyi. Babaana abato nze nakalaba ku bimeka yina abaana 10. Ebyo byowoza. Byesirabangako ebinene n'ebiwanvu n'ebimbi. Biriwa. Muwanga nzembe ngenda nembe unyi omuntu atya bulaka meri abanga ayina kazambi neza okunvuma obutambi batukuba batuvuma muwanga wagwamu andi muwanga ogero te wa muhozi wagwamu toyina magisirika Emirundi kali bagamba gwe nange twafuna sente kuvuma Bobi Wine tuzifune bote bazifuna wazira baziruwa tuzifune oba twazifuna tiziri never deny a positive except if it is HIV. If somebody tells you you resemble Museveni, yes, you are not the first person to tell me. Maybe. So muyanga ne Mirundi mwali ya sente za muhozi. Kusoma kwateba akuyita. Kusoma twasoma twatabuku. Twasoma muli ambona.
So tukirize bukirize zetete. Me. Ndiwaleza muhozi. Nga waliwo ajoga abantu. Ndi ajoga abantu ajja kuntwalwa mpaka. Special zawandera kazi bwe. Bwe bakuwahiriza kyotali atolunga. Special kazi bwe yangamba. Manya agamba. Nti you Basoga, you complain that I did not marry Musoga man. And I married a Muganda. I grew up here in Busoga. Nenyenya Kkibina nobody pick it interest in me. If way Bobby White Gundi against Okujomo Fozi, go nere get the call. You did not see value in me. Yes, any beers, Kalisa. We offered him the first choice. Now you call it all because ondeted the banja, the billion coming to mwebaze, honey. Aha. Kati atenko me won't let it ye chukumi. Are you sensible? Continue to bomb to it would have very geneza. First, this work is this one. To Sukulet and Kakubanja. Yakugamba nti ebigambo by'oyogera bwe batutwala mu kkooti yaleeta yagireeta document bamuwabira amazokulya anzanyirako obubadi nze nzanyirako obubadi obadde ompa ssente mmeka kubanze muwanka wootegeerera omukazi nti tajja kufumba abeera ne gomesezi oyo ajja kudduka gwe wali ondabyeko nga nina gye ŋŋenze mu tv oba nairi nenkola endagaano tokola apaana tokola ndagaano firi entwe firi exit sikuinaako future walionabyeko nti basasula omusaala newakalisa tewalina ndagaano twabula tolina ndagaano mitwalo aga n'omusaala nga tolina aga waliwo yali olukaaga nga nze ntegedde program Museveni yagisasulanga. That program was paid for by the president. Konna kekuuta zajjayo nembawulyanga boogera. What we do close all use other stations abeere ku yakalise yaffe atukolera obupakasi mbakoleremu ate sikyagiddako ne bagamba nti tukuteekako akakiiko when Mirundi hears that the president has appointed him ulagere ne bateekako akakiiko akaliko bifeeke kano ndaiti simanyani nga temuli wa mawulire n'omu nkateekeko badde ku Serena bazirye ssente. I work alone. That's what Muhozi has discovered. Nti yanteeka mu group amanyi sokolya mu group. You work alone, which is a bad trait. Era ne bwe yanteeka ku kakiiko kako organizing a birthday party saalinnyayo. It's a bad trait. You work alone. Why do you work alone? It's a bad trait. Gwe kyotamanyi. Politics and soccer are group games. But judging from my experience, nti bano bwogenda mu nuupu nga baayo. Survival yange yakubeera ki? Omu. Do you accomplish anything? Ate nze wange wali wajjayo bwe ŋŋaana nze mulamuzi wa kkooti eya wansi ne wa Court of Appeal. Ewange. Kati tolina kyonfuna. Inside out. Ne Joseph Tamale Mirundi. Gwalaza mu wange. Ku High Court. Supreme Court. Abantu bagati bumutumire mu wange goyinza okujjayo ewange. Sisobola. Abakazi bayinza okinyega. Yemanyi yeewo. Abakazi bayinza okinyega. Sisobola. I'm the highest knowledgeable person as far as politics is concerned in my wound. You are home. Nsobola okwogera ku parliament eriyo omwana wange singa teyali mwana wange biological singa bagangenda mugobya njagala mugobya kumera. But if somebody gets a strategy nga buli baana bange abangi ennyo balina ekitongole mwe bakolamu will I be on air? Ojja kusirika. But lumba parliament on principle naye yennyini aliyo lwa merit. Twamusabira busabizi mulimu nti kataka yakumuwa anti gwe wagenda nomwanyambira omwana yasoma amafuta baali bamusse yali agenze mwena gye baali bamutidde nembaga nja kubatta onzitira omwana famire yongi malawo tewabaayo nkoko etakula bonna mbatta nemba malawo banja li omwenge liggwa na mwenge ng'obakuba byasi okola ennaku ezi bano bagamba okunfula district ennaku ezi nga nabo mbafudde district babasibye enjegere mu State House nga tebafuluma buli omu aliwo ezi You're out of government. Government. You know musambo gwaffe baguyita tembo gwe gusuula eddalu. Negwe toswala omusajja alina masters okubanga ogenda mu ebyo. Ogenda kuloopa mu ebyo. Bye bikumi Africa. I was explaining the other day nti bwe kyemutamanyi obwa monitor bwakubye nti Uganda has been invaded by a unique malaria. In spite of the
the nets were spreading, giving out to people. Nebo mwayo Entebbe. What does it mean? Kitegeeza temumanyi. Mosquito, akatimba tekatta mosquito. Omuzungu tayinza kutta nsiri. It fetches in billions of dollars annually. Ensiri gy'olabe. Malaria drugs. Ate ewaabwe teriiyo. Nti naawe Mirundi oga nti abayimbi bawana. Nkugamba ensiri. Nti muwanga gwe ng'ensiri nga weebase mu kataano. Okujjako ng'akatimba kalinga bwe kati. Ng'ekitanda nga kava eri waggulu. Si kukeezizika mitwe namiro. Ako tekakola. Kubanga weekyusa ne kakola ki? Ne kavaayo. Ne kagwa. Nti bw'oba weebase ekiro, bode yeesigala ekola. Kituufu. Era bw'oba weebasowesa amagulu, bw'oloota ng'odduka era todduka. If you dream a snake in your house, gubeeramu. Bode y'omuntu eringa bw'olaba omutamiivu ng'agudde mu compound ng'eno. Enkuba entonya n'emukuba. Naye tuga tagiwulira. Kapasite y'okusituka. I like that. The inside out. Ne Joseph Tamale. Akati akatimba k'ensiri. Zembadde manyi nti omutamiivu enkuba abatagiwulira. Abagiwulira. Capacity. Era ffe kyobula tunywamu nga tutambula. Amagulu ne geeweta tunywera ku kawunta ne tugira bwe. Ate bw'oyogera ku by'omwenge. Sirina kyempakanya. Kati gwokimanyi muwanga nga twatudde wano ku ntebe wano. Ne tutandika kunywa. Okujjako ffe tuli bagaggo nnyo eccupa bbiri. Naye omanyi nti ogenda okusula nga amagulu tegakyasituka. Mirundi ezo zisuka mu bbiri. Tambulako bw'oti. Tambulako bw'oti. Amagulu n'eccupa ye gakwatemu. Olabe. Oyimirizako n'okugulu okumulaba okyalina stamina. Kimanyi nti enkuba oba ogiwulira. Baba giwulira abatamiivu. Naye kapasite esituka. Gy'atalina. Kakati naawe mu kwebaka bw'oli. You make a movement, akatimba ne kavaayo. Ensiri ne zikuluma. Kuba eyimu y'abasajja bano si kutta nsiri. The only people who have good intention to kill ensiri, the Chinese. Abachina balumbye ensaalu zaffe. And nobody knows. Nsonzi muluzira mutya mu lusooka. Ensonzi zijjudde kire ayani. Era simanyi baganda gye bakijja ti omukazi ali emumbwa ng'ali lubuto ayani magumba. Bazitwala. Era tugamba ffe nga nnyoko teyalya ku ebyo bwe bityo. Obeera obwotyo bwo. Kyekibabeeza mu nsaalu. You are going to start importing iron from China. Kati baba China bo beesiga eddagala. Ensiri ne zikola ki? Ne zifa. Omuzungu eyimu yesi yakutta ki? Ye data yaggala ebyokwesiga eddagala ebyo si birungi. Bange eddagala lijja kwokya skin yo. Ate in 7 days ensiri ebeefudde. Kakati kitegeeza omuzungu tayagala kutta nsiri. Omuzungu bw'ebika akatimba. Kakati ate bano ne batategeera nti we have found many uses of akatimba. Bakakwasa ebinyonyi, bakagisa mukene, katangira enkoko, kakola ki? Kitegeeza nti if you get a manufacturer of different nets for different purposes, the market is there. No research. An ordinary person has made research for you. Ensiri ezimu akatimba zikayingiramu. Kituufu. Yes. Osanga ziyingire. Kituufu. Osanga eyingire. Kakati awo ate tewali research ekoleddwa. The inside out. We shall continue. Ne Joseph Tamale Mirundi. Mirundi katumalirize. Swahaba Kasumba. Omuyimbi. Omu ku bayimbi basinga okuyimba eby'Olusiraamu. Omusiraamu asinga okuyimba. Ali Luzira bamututte bamubanja milioni 16. Luli Lwasa ye yaliyo nga naye bamubanja. Kizibu ki ekiri ku mabanja? What is the problem? Let me tell you. Nze maze emyaka 10 naye buli kasente kange konna bwe kali waliwo akakwatirawo nakati alina zaakutte eki Mirundi izo ndyokiriya bomu. Museveni yampa sente n'azikwata. A Canadian investor yampa sente n'azikwata. Naye mwenna omwekyusiza. This is Inside Out.